Mpuuga yagambye mbu His Excellency Bobi Wine amumiisinga n'enseka n'engwa n'eribwe nti n'eŋŋamba basiru kweswida. Mpuuga okwefaananyiriza abamiisingwa n'olaba nga bigwanamu His Excellency Bobi Wine ng'era yalina okukumiisinga. Kakati njagala weetekeko mu bigere bya His Excellency Bobi Wine nga yeggwe Kyagulanyi nga Kyagulanyi y'empuuga. Ki ky'oyinza okumiisinga ku mpuuga? Kukwasa baana kalangala. Kuteeka bijambiya Masaka ekyatuuka okukwasa Sseggirinya ne kitwala n'obulamu bwe. Kutunda struggle ku miliyoni za $10. Okulya embuzi ya miliyoni 5. Okukutanga ne Museveni ng'omuwa ebyama by'ekibiina. Gwe singa obeera nga si yeggwe empuuga. Naye ng'oli mu lugendo olugenda entebe okununula bannayuganda. Naye nga mpuuga buli step gy'oteekinga yasooka okugiwa Museveni nti kaakati babala kino. Gwoyinza okumiisinga omuntu alinga mpuuga. Mpuuga. Nga tonnasiba ku bantu kukumiisinga. Ekibuzo kiri kimu. Gw'osobola okwemiisinga. Waliwo omuyimbi yandeeterako oluyimba myaka nga 5 emabega yali muyimbi muto. Ng'asaba ndumutambulizeko mbulufuuke hiti mu bantu. Kyennava mugamba munnanga oluyimba olumpadde era nduwulirizza. Naye nga sinnalutwala mu bantu kubanyumira. Ekibuzo kiri kimu. Gwe kaluyimba lukunyumidde. Kubanga gwayina okubeera omufumbi era omulozaako asooka. Naye oluyimba bwe nduzannye gwe wennyini nnyinirwo. Tondaze nti olufiirinze. Tondaze nti lukunyumidde. Kubanga oluyimba bwe lubeera luzannya. Amaaso nga teeka ku ya luyimba singa mbeera kumpi. Ndabe feelingizize eri oluyimba luno. Ziri zitya naye bwe nazannya oluyimba nga bwe lutanyumira. Naye kaluyimba bwe lutamunyumira. Naye ng'ate aluleese nduwa abantu lubanyumire. Era twawunzika tukkiriziganyizza nti ddayo onoonya oluyimba olulala olunaakunyumira. Automatically bwe lunaakunyumira lugenda na kunyumira abo b'oluwadde okululya. Naye oluyimba olutakunyumidde gwe kaluyiya ng'omufumbi. Terulina muntu gwe lugenda kunyumira. Ng'ate omugabudde lugabule nga gwe kalufumba lugaanyi okukunyumira. Kakati n'empuuga yennyini tasobola kwemiisinga. Wabula ali ku His Excellency Bobi Wine alina ebirooto by'okununula eggwanga. Mbw amumiisinga. Akumiisinge. Amiisinge ki? Ejjinja ly'omu struggle oba achievement zo mu struggle. Si struggle ya National Unity Platform yonna. Na yonna gye tuvudde. Ki eri eggwanga so si eri ggwe. Mathias Mpuuga Nsamba. Omusajja gw'oliko yafuna dda omukazi omulala baazaala na balongo. Omugumba asinzidde gye yafumbirwa. Era nkimanya miisinga. Okwo kuba kwegumya. Mpuuga sooka okkiriza amazima nti omusajja ali waggulu wo. Sisuubirayo Sudiru wayinza kutuuka ku bwetaavu obw'okumiisinga yeekolera itongwa atakyakola mu kampuni ye. Ng'ate bwe yali mu kampuni ye, kampani ye yali eziŋŋama. Naye okuva lwe yafuluma mu kampani ye etambula bulungi kubanga n'omukozi gwe yazza mu kifo ky'ayeekolera mwesimbu era akola sales ennungi yeekolera n'asinziira eri mu buzigo gy'aliira muwogo gye yasiraanira. Nkimanyi Sudirwa nsubwa, nkimanyi Sudirwa miisinga kuki? Ku nsonga ki? Kuba omusajja omufumbo bw'aba yali anoonya mwana najja afuna ekiwalajja n'ekito n'okukusinga nga kiwulize nga kirina empisa nga kirungi nga kirima nga kifumba nga kimwoleza ate n'ogattako n'okumuzaalira abalongo. Mb'oli omukadde agudde n'embugubugu atakyasikiriza nga ne bwe yeekuba make-up takyamutuulako olw'obubakkobakko n'embaababa ezimemetuse. Mbuba mu miisinga yonna gyali. Mpuuga ne bweba kapa teyinza kumiisinga kuba obubbi bwo
busobola n'okunywesa ku mata ga kapa n'etanywa gwe n'onywa kakati ne bweba kapa teyinza kukumiisinga actually ne bweba mbizzi teyinza kukumiisinga kubanga n'ebiwata obibba nywerera gye wagenda obufumbo bw'obuwadde ku budde obupya govanga ku muntu ali mu bufumbo obupya naye ng'obufumbo obupya tabuwa budde nga ne bw'aba n'omwami we ate anyumya ku ex we nze nkimanyi katongola miisinga nze nkimanyi katongola miisinga talifuna mukyala era alinga nze era n'oyo gw'alina baliyawukana kakati n'ono omusajja gw'olina oba tomulaze nti mulina future mpuuga saasira nnyo abantu abakuyita omukulembeze waabwe era osaasira nnyo abantu abatoneza empulunguse mu binyeebwa ezikulinamu essuubi toyina agenda kyekisooka toyina manifesto kyekyokubiri tomanyi wa gy'olaga era tomanyi wa gy'ogenda kuggukira kubanga buli lunaku struggle y'oggwa ayagala okukulembera eggwanga etambulira ku Kyagulanyi Kyagulanyi kino amiisinga era Kyagulanyi kino muto wange tamu omukisa yonna gye yava ngalaberangako gyamani werusi kakati ebyo byonna tugikuulemu peegi kubanga obulamu bwamuvinga dda gw'oloma yakuzzaako dda mu buli kifo Muwanga Kivumbi kojjange deputy president Buganda region Joel Ssenyonyi right honorable Lope kakati ebintu byakyuka dda gye wava ate bakulaga nti bitambula bulungi lwaki tokkiriza amazima lwaki olwanyisa amazima yayimba n'agamba omuyimbi omanyize lwe luyimba lw'olusinga okunnyumira tokulwanyisa amazima kinzizize mabega mbuga tolwanyisa mazima nti bakugoba ate ne bakusikiza omwana omuto ate n'akola ebyakulema kkiriza amazima nti Kyagulanyi yali mukamaawo weewaawo yali mutoko mu myaka okusinziira gwe ku myaka gy'olina naye yali ow'okuntikko ku ggwe nti gwe walowooza nti gwe mukamaawe era ye gwamufuga naye yakulagako nti ye mukamaawo era yakufuga kakati oli mu kulwanyisa mazima nze nzenna akaana obwana ne kangobaganya nze nzenna akaana obwana ne kankinako oli mu kulwanyisa mazima kkiriza amazima nti bonna be wasooka okuva mu kyalo tobasinga bugagga ate era okkiriza amazima nti naawe abanna abaakusooka okuva mu kyalo tebakusinga bugagga era okkiriza amazima nti ku bizimbe byonna ebiri mu Kampala kalina zoolaba ezeewanise temuliimu ya mwana w'erubaga temuliimu ya mwana wa Kusite Square temuliimu ya mwana wa Kumpyawo bava Masaka ne bajja e Kampala ne bagaggawala ku bannakampala ate ne bakozesa bannakampala kakati gwe okulowooza nti wasookawo Kyagulanyi nti era ye gwe alina okumufuga n'okumukulembera kama mbaya ni mbaya alina okukugondera ebizimbe by'osanga mu kibuga Kampala mu Buganda nga biriko amannya agalaga nti gava sayidi ndala byokye oba byezze ogambe nti byange gwe ate bazimba batakalina ewammwe mu kibuga gwe gy'otalinaamu mpuuga kino kankikubuulire ekikulu si kyakulwawo ekikulu ki ky'okoledde mu kulwawo agambye mbuyeeko ki mpuuga ekikulu si kyakulwawo ekikulu ki ky'okoledde mu kaseera k'omazeewo y'ensonga lwaki General Idi Amin Dada yafuga emyaka 9 Museveni akyatambulira ku bye yazimbira mu myaka 9 yafuze emyaka 40 Museveni akunukkiriza emyaka 40 akaana ke Burkina Faso akatannaweza yadde emyaka 5 kamukyalenjinze kamulaze nti kazimbidde n'abawejjere kakati okulwawo si kyekikulu kubanga ne Katonda abaza emyaka nattentengo naye ekikulu kikyokoledde mu kubeerawo ne bwe kaliba akaseera nga si kawanvu nnyo
naye achievements z'otuuseeko kye kisinga okubeera ekikulu. Oli akeera mu kibuga zaakawungeezi n'akola nga gwe yakeddewo oli tewali kyozizzaako nga gwomanyi kimu nakedde era nsiibyewo azze ku ssaawa 11 n'ategulawo omulimu ye n'akola nga gwe tonnagukola ki tonnagufuna. Kaakati ekikulu si kyakulwawo, ekikulu kyeki kyokoleddewo. Ndi mu kwogerezeganya ne bapromoters abakugu abali ku ground bwe tukyasobola okuwuliziganya obulungi wadde be batono. Tutongoze oluyimba lwa nze naleeta Kyagulanyi atuuzizza abantu mukazikiza. Muto wange nze namuleeta nze wamujjawa. Kale kati tukkiriza gwe wamuleeta naye ansa erina kubeera mathematical. Ansa ya mathematics olina okulaga wa gy'ogijje. Tojani kulanga ya English oba ya science mbu what is a science is a cow nekiggwa. Eya mathematics bakubuuza ansa eno ogijjeewa. Wakati mu kukkiriza nti Mpuuga ye yaleeta His Excellency Bobi Wine twagala atulukiro yonna olugendo obuvo n'obuddo Kyagulanyi wamujjawo okumutuleetera. Era nagamba mpaati nakakamanyiiro noko okwemanya walina obusobozi obuleeta Kyagulanyi gwe ne weerekayo. Era lwaki gwe weerekayo n'oleeta ye kisaaki ekyo ekikuguliza omuntu emmere gwe ataasiibye n'ogaa sina kyakukola mbadde nsigazzaamu 10 genda oli akatogo nze naayiiya ku ddiru ki oba kisaaki ekikutwaza abaana ba neighbor ku ssomero ng'ababo tebannasoma kubanga Kyagulanyi ono gw'ogamba nti yali tabeerangako yadde oweerosi walinawo bwanika lwaki tewagenda n'oyo yali yeesimbyewo emirundi ena naawe waliwo lwaki teweereeta ekyo ekyakugaana okwereeta ekyakugaana okuwa Abedi Bwanika kyekifuula Kyagulanyi ow'enjawulo nti ensi yamufuula asaanidde nga nammwe abalowooza nti musaanidde mwino muvunnamira olwannaakola ntya oba mwagala oba temwagala. Totuleeterangako ku Kyagulanyi eyo gye wamujja kaakati tuggireyo omulala omu. Omanyi Omuganda agamba nti ekitatta muyima. Kaakati naawe okyali mulamu eyatuleetera Kyagulanyi ne gye wajja Kyagulanyi wakyaliyo tuleetereyo omulala. Tuleetereyo omulala ng'era ali mu bigere bya Kyagulanyi ng'era azitowanga Kyagulanyi then tukakase nti gwe watuleetera Kyagulanyi. Omanyi omusomesa bwe yakimanyanga nti olabika okoppye ng'addamu n'akuwa pepa otuule wekka ogikole akakasize ddala nti biri ggwe abikoze. Mpuuga naffe tukuwadde pepa endala genda otunoonyezeyo Kyagulanyi omulala eyo gye wajja Kyagulanyi. Bw'aba akubuzeeyo gwe kale waakiri genda wejjeyo weereete. Natuula ne mukulu wange ow'akalevu akeeru oyo gwe bayita ow'akalevu akeeru. Mukulu wange n'aŋŋamba tetuleeta musajja ono omusajja ono tabangako mu bupunze mbweze nte mbuze ezaategeerera bannayuganda bonna ez'ente ng'ente emu emirundi gyonna gye yaakeesimbawo tosobola gifunamu bululu 2 emirundi Bwanika gye yaakeesimbawo tosobola gijjamu bululu 2 nga n'obululu bwe yafuna ekimanya kabonera ng'ali ku maanyi ga His Excellency Kyagulanyi mu constituency emu teyabufunanga ng'atalaaza eggwanga nga yeesimbyewo kuba pulezidenti mbwe yatuleetera Kyagulanyi atunanga engajjaba. Mufokasinge gye muli abagoberezi bammwe mubawe essuubi na ku kiki ekiddako
kubanga ate Kyagulanyi si solution y'okuyimirirawo kwammwe ayagala okufuuka president olunaku olwaleero Kyagulanyi si kizibu kyo kubanga ate ffe bannayuganda kye tusinga okwetaaga ly'eggwanga eppya Mpuuga njagala okyalenyinga Kyagulanyi omusooke ku buyinza tukubira engalo kubanga ffe twagala kwenunula Mpuuga njagala okyalenyinga Kyagulanyi omusooke ku buyinza naye oli mu bufumbo bupya musajja mulala yakugulira emmere musajja mulala yakuwa ebikozesebwa ate entagala bbiri otagalira mu mannya ga X wange nze wano saagalawo kigambo X era ebyo tebabinyumiza actually mbikubira nze tebabinyumiza X wange ze kasitodde waayita eyo page oyina ogikuulamu kakati naawe yagenda mu bufumbo obupya ayina olugendo olupya onootuuka ddi nga peegi enkadde okyagaanya okugikuulamu oba okyagiremezza mu kitabo kyo ng'ate yesinga okusomwa osiramuse naye ate tulaba obwongo bwo n'obudde bwo obiwa nnyo bayibuli tofuddeeyo ku kumanya Qur'ani oba eddiini empya oba ekitabo ky'eddiini empya gye wagenze naye okyali mu bayibuli move on bw'oba osazeewo ku moving on genda n'enkola empya ezeeyo gy'ogenze ezeeri zeesonyiwe obufumbo obukadde ate gy'otalese na baana nga nennyinimu yafuna dde omuwala omulala amuwa abalongo weesonyiwe moving on gwe wamuleeta weereete kati naawe gwe wamuggyayo kakati wejjeeyo naawe mirundi mingi abantu bano babadde ng'ekirwadde ate era nga beefuula eddagala bano abantu baasindikanga akuvuma nga be bagenda okujja obbatabaganya n'okumuvumira lwaki ovuma omuntu omukulu nga yeeko kale mujje tutuule bajjawo credit baakosinganga ebizibu ate nga be bannannyini ddagala bubuulaba Mpuuga talina njawulo na budala yateganga matalo ng'ate yagajjanjaba ewaffe e Butambala oli yajjanjabanga ettalo naye nga tateze matalo neeyano era bwe yafa twatanyaani agenda okutujjanjaba amatalo tegadda yafa nago ye yagateganga kakati be bampuuga otuuka otya okugamba nti twagala akalulu k'ekawempe opposition twetemyetemyemu tubeere muntu omu buli omu kakati alina kandidenti we aba opposition naye nga gwe watwalayo omwana yennyini ye yatwala omwana kakati ate ayagala okwefuula mediator oba omutabaganya omulungi olw'okuba ayagala okufuna credit banga ddene yonna ebizibu ebibadde e Buganda bwe babadde nga babikoosinga babuuza ali ntuma nsambu abamanyi ne kye baamukola abamanyi baleeta ebizibu ne batuma omuntu nti vuma ono enkya ate ne bajja lwaki ovuma omusajja omukulu ne babatabaganya n'ovaawo ng'okubya engalo nti basajja babuvunaanyizibwa bamaze ekibamba ekibadde ekinene naye ng'ate be baakikuleetedde era nga be baakikuteereddewo yenkola yaabwe yaleeta luswa luwemba ate essaawa eno yalakuba nambu opposition twali egasi kubanga ye ayagala credit okulaga nti mutabaganya Mpuuga oli mutezi w'amatalo wadde nga gwajjanjaba amatalo yenkola yammwe abo be mulaba ng'enkola yaabwe basse bannayuganda bamekana ddala abaganda enkya ne bajja mu bakivumirira era ne beefuula mbu be bakimazeewo abo boolaba kakati wuuyo abutaabutana buli lunaku tugenda mu kulonda naye nga tetunnakyusa mateeka ga kulonda poteya tetuyinza kuddayo mu kalulu akeefaananyiza kali ketwalimu okulonda kwonna omuntu ateesa ku mateeka g'okulonda toyina na kutagalira mu term limit kuba eyo tesibirayo Museveni ne bw'ogitereeza lwero abanga atafugangako n'ogamba nti tutaddewo ebisanja bibiri asobola okudda omuntu yenna ayagala bannayuganda ng'era ayagala kukyusa amateeka gaali akulonda ku lw'obukulembeze obulungi ng'okakasa Museveni nti ekizibu ky'eggwanga kintu kimu ekimusibirayo egirimiti gikomyewo omusibirayo ne mukulonda okujja tadda naye awo tebatukonawo mu term limit bakolera Museveni kimuwa omwaganya okuddamu okuvuganya
Fenna tugambe kakasita myaka 10 ejijja agenda. After all, oba yenna gwali bakwasizza bagambe byo tubijjeewo mu bupunze. Term limit kubanga kuyiwa mazzi ku lujjo oba ku flampin eri ku sigiri era gayitako buyisi just kuweweezaamu katono naye nga gayitako buyisi kubanga gw'omuliro gusigadde gukyayaka. Omuntu yenna ayagala bannayuganda olunaku olwaleero ayagala enkyuka y'obukulembeze ekintu kyalina okusookerako bakiyita term limit kubanga term limit esibirayo Museveni n'enkya n'asiba n'agenda. Mulaba atagalira mu age limit. Mulaba atagalira mu term limit. Mwekomo ku bisanja likomewo. Waliwo Munnayuganda akyasobola okugumiikiriza Museveni emyaka emirala 10. Bino ebintu kati si byakuteesa. Byakuba mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ebintu bira bigenda kwetereza byokka. Nagamba omuyimbi omugwe yimba sente zigenda kwereeta. Bahit. Sente zigenda kwereeta gwe kasitoba ng'otaddewo ekigulwa. Kakati ekizibu kya Uganda bakita Museveni kubanga amateeka gonna goyagala okutereza gaali materevu mu ewa 95. Ani yagonoona? Yeye nyini. Tetuyinza kujjanjaba baana kukolera nga tetunnayola kazambi mu lujja. Tetuyinza kujjanjaba baana kukolera nga tetunnasima kabini toilet. Tetuyinza kujjanjaba baana kukolera nga baliira mu sowaani nkyafu. Tuyina kujjawo bino ebizibu ebireese kolera oba okutudde kolera obucaafu okutudde kolera betuyina okujjawo. Kakati olunaku olwaleero amateeka amabi agatatufe-valinga okudobonkana kw'eggwanga bitudde ku Museveni ne bw'onaabitereza nga ye kabyonoona akyaliwo mpaawo kigenda kukyuka tujjawo Museveni ebirala byonna bijja kwetereza. Bano abagamba nti baleeta ennongoosereza mateeka g'ebyokulonda bakubira Museveni paasi kubavuga emyaka emirala naye ng'abavugira mu ssuubi nti kasita myaka 10 ejijja agenda wuyo n'emyaka gimutima ye. Tuyina kusinziira ku myaka gye gino egimutima ye. Tukomyewo age limit kubanga age limit yesobola osibirayo Museveni naye mu nnongoosereza zonna zaleese oyo omujjegga temulimu age limit naye mbu mulimu term limit. Mu Museveni asobola okufuga emyaka emirala 10 kasita ajja kuba agenda nga luli bwe yeekyusa mu ewa 95 yali omulungi okuzaama kubanga waffe ayinza okuba ye yali abukadde democracy mu Africa okusinga. Sinakindi ne mu nsi ezimu ez'abazungu ani yabyonoona? Teyali Museveni. Kati nga tonnajjawo Museveni toyina kyoterezezza ojja kuba ofaananye mwami Kazungu eyanaabanga akagera ne kanyirira kyokka n'akalinnyisa mu ttaka n'akaada agenda nnyo omwenge. Ebiro muli mu biro bikyamu. Bino si bye biro byemmwe. Bw'ogaana okukkiriza nti ndi mu biro bikyamu buli kyokola ogezeeko okwesika okudda waggulu kyewunzika kikuzizza wansi. Mpuuga mirundi emeka gye waakeesikodde waggulu naye ng'okozesezza amaanyi mangi ate nga tulaba weeyongera kugenda wansi. Nakugamba ekigambo soolere 2-3-4-5 kimala bingi. Ekigambo kwemenya kimala bingi. Sente z'osaasaanyizza okuzibiikiriza 5 eziyiseemu. Ofaananya agaana okulinnya takisi ya 5 addeeka n'aganja kukatambulawo n'atuuka ng'anywedde obutunda bwa 10 nga n'ebigere bizimbye yeetaaga okugula panado oba okulaba omusawo. Nze yeekola yayitonga.